Into the soul. Into the soul. Hello. Oli ku BTFM ne mukunja mundu beso mu program simu kawangambe kubireko. Ane mukunja ngasa kuuliriza. Kale. Ane nsonga zangu nyingi. Obadde webase. Ane basa okwani. Mukunja nenjaga kundobeseza ku mwami wange. Omwami we abaaki. Mwami wange. Yali anjagala. Naza simanyi. Kati nwayo mukwano gwe Paulo. Waliwo mukwano gwe? Mukwano gwe Paulo. Paulo n'akola ki? Kati nantumira Paulo. Kati oyantumiranga Paulo nemala nenzikiriza. Nga omanyi naawe tolina kyotamanyi oli musajja. Olina muntu mukulu. Kati nnaye nenzikiriza nengenda wamwami wange nentandika okubeera naye. Kale alikiseera ekyo n'afuuka mwami wange obimanyi byonna n'ekunyonyola obimanyi. Nange ekinewuunyisa byonna omwami tuba nga tutuuse mu nsonga z'okwegatta ekiro nga twebase. Wangi? Okunja tulina kyota. Anti siwulidde. Nkugambye. Ekiro bwe tutuuka nga tugenda okwegattamu onaabeera ne mukulu mumbuliro. Omwami abeera ng'ayagala ng'akyamuka bannange bwe tutuuka omwami ng'azitukamu. Ng'akola ki? Yasituka buliri ng'agenda mu ddiiro. Ate ng'asituka mu buliri? Kyokka nga omaze okyamuka wenna ng'owulira oyagala gakuze. Maama ebintu ebimu tubimireko nyamba ati mpulidde kale mpulidde. Kati munange ng'agenda mu ddiiro naye ndaba ng'embeera kijja kumalako nayo. Ntambula ne muviira n'envira ewaffe. Nodde wammwe? Nze namuviira kubanga nze saafumbirwa kubeeramu embeera. N'envira ewaffe mu kyalo. Naye kati njagala ndobeseza omwami njagala kumanya ki kyeyandabako. Kiki yakulabako okubeera nga yekyanga? Kati gwe gwani? Sise. Onaayogerako naye? Nate saagala kwogera naye. Kale naye nga ye Paulo amumanyi? Paulo amumanyi. Kale beerako kusimu tovaako. Nkyeta mu kanta katonyeza 3 BTFM ekinta buli kimuziki. Erika. Sajja. Hello. Owali. Ompulira? Mpulira sebaawo. Kale oliwa? Mbadde wano wa Waswa. Oli wa Waswa? Ye wasuze? Mbadde mutereza sigino ye. Sigino yaki? Eya TV. Nze Paulo. Wanto. Nze Paulo. Eto. Ontegedde? Alo. Olowooza mbadde nkutegedde muganda wange. Muli mutyeyo. Atukola kwekakati? Omukazi wamufuna obwagala. Kati ate ebintu byaŋŋamba sibitegeera. Sisa ŋŋamba wamuzira kyokka nga wali omunsaba wali omwagala. Munnange Paulo. Nayagala okukubira ennaku ezo. Naye ngeri badde mulina ebiseera neŋŋamba kati ng'ebitamira okukwanjja enkulabula binkunyumira okukwesonzi mpanvu. Omukazi mutandikwa namukwana mu kakala era we namukugambya nti onkoleki omunterewo. Muno nange kyamala embiri ku mutwe nasooka nemusinkano ogwasooka wali sabbala ku kkuba erigenda ewaffe. Nemugamba ejjangu nkyalireko ndabeko ewaka. Nkuwulira. Netumya bye twali awo ntiyingira obuli.
banna akamala okutandika bwenzi nga omanya ensonga z'abakulu nendebwamu majuniya mu nsonda mama juniya mu nsonda mukati wange yafa awo nakankana nitukamambe batutu nenduka ku mukazi nemutaata ettaala amajuniya n'abula awo amajuniya naleka ketawa amajuniya n'abula n'amaanyi agaddamu negawoleki egaddema ati munnange nemba njumya ebintu ebyo nokukankana mbanga na Pawulo ekyo nali mwagala nemuwenjala okugenda mu nsonga nesise amajuniya nga jayingira mu nsonga Pawulo nga ngenda tandika nesise mu buliri ogenda kukola omukwano n'amajuniya omugenzi najja neyesimba mu nsonga Pawulo omugenzi yannumba nayingira mu nsonda nga mukambwe ndewe nakiraba ekyo sise nemusiba nemuwerekera sise munagomanyi miitingi ogwokubiri era mba ngenda okutandika amajuniya najja nayinya mu nsonda nangamba ndowooza nabireka nga tibyagala namba natambula nayinyira mu nsonda nakaaba nga olaba akaaba najana nangamba oyagala kunzita oyagala kunzita omukazi n'akaaba nangamba kazimba ogaddeeko makondo muyagala kunzita ogaddeeko makondo muyagala kunzita naye nga jjukira nti Pawulo omukazi abyogera liyafadda nalowooza omukazi agenda kuntuba kuno oluno Pawulo neŋŋamba ebyabakazi kansoko mbivumuddeemu neetambulira ekubi nfunya namponya Pawulo mugenzi antabukidde omukazi ajja kunzita Pawulo kampumuze mu byabakazi muganda wange nsooke ntumulemu kakati oli lwaki tomuyitanga aka kale endabisa omugiwulidde omuzimu bibadde byampuna omukyala ku kyawulidde bannange tagezaako okuddayo olaba omuzimu gwo gutya obulwadde teyeetantala amaka ga mukazi kuba kati ye omukazi alaka yeekuuma omugenzi yeekuuma kati kituufu wanyina mukujja nala ogaita ebukonda akati embuto bisonji wulidde naye omwami tabanga yeyatta omukyala omanya abasajja ebisata yeesigamu abo boolaba ayinza okuba nga yamutta nakacwa omukyala n'agamba n'ava yogera mu kisaawe baali bamaze ebbanga kinga omukyala amaze omuzi ayinza n'okuba nga yamutta asigaze ono malengera kusalira amagezi naye abasajja mwantama nnyo nize mwanyaza wanantwala ewaka tumala obbala ogandi okendoza njenteese amanyi Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa naye mpulidde agamba nti otoyambadde gondo mweyagala kunzita kati ajayiva erineko abeereko naye tulabe oba akomawo naye nzi singa abadde musiraamu yandibadde muwedduwa gy'osoma ng'ogenda okwegatta ne munno ebyo byonna byonna n'obiwona Itani Haji yaffe y'abasiraamu akati buno naye omwami oyo kubanga ate okubanga alina kyamanyi ku mugenzi oli yagenda batanza kulemerako bwatyo muuku yeenoonye amanye ekiriwo aleme kubonyabonya abaana b'abantu sigadde neja tinamponye kabo amina